Abayizi emitwalo 43,259 bebewandiise okutuula ebibuuzo bya siniya ey'okuna mu mwaka guno nga kuba n'abayizi emitwalo 15,436 bali masomero ga gavumenti ate nga abayizi emitwalo 27,522 be basomera mu masomero g'obwannannyini. Kati enkya ya leero abakulu b'amasomero babukeereza nkokolo okuggyayo ebibuuzo mu bifo eby'enjawulo we byaterekeddwa okulaba nga ku ssaawa 3 abayizi bwe batandika okuwandiika ebibuuzo nga byatuuse dda. Abayizi batandikidde mu kibuuzo kya geography era ng'okusinziira ku bakulu b'amasomero embeera ebadde ennungi. Tetufunyeemu kusoomooza kwonna, abaana bonna basobodde okujja kukola bonna betwawandiisa. Olwaleero abaana baffe bonna batudde, tetulina mwana yenna nti atasobodde kukola bibuuzo. Abaana baffe twabategese bulungi era tusuubira nti bajja kukola bulungi era nga bwe balina okukola. Waliwo n'abayizi betusanze nga bakafuluma ekibuuzo kyabwe ekisoose era nga bano batubuulidde bwe kibayisizza. Pepa ewedde bulungi, byonna abasomesa bye baatuwa bye bizze era twebaza abasomesa baffe kuba batubeereddewo nnyo. Nga bwe tutambulidde mu geography tutambulidde bulungi olw'ensonga bye twasoma ebisinga babireese era tusuubira okuyita obulungi. Ebyo nga bikyali awo minisita omubeezi ow'ebyenjigiriza ebya waggulu John Chrysostom Muyingo naye yakedde kulambula amasomero ga gavumenti agamu mu Kampala okusobola okulondoola embeera eriyo mu kadde kano nga basiniya ey'okuna batandika ebibuuzo byabwe kw'ossa n'okumanya abasomesa abaagenda mu maaso n'okusomesa abayizi. Ono asoose ku kitebe ekitongole eky'ebigezo ki UNEB ekyambogo eno nga yeevumbye akafubo ne ssenkulu wa UNEB Dr. Dan Odong oluvannyuma n'ayolekera amasomero okubadde Kyambogo College, Kyambogo Primary, Kololo Secondary n'amalala. Mu kulambula kuno awayizi amu n'abakulu b'amasomero omuli n'okuyingira mu bakolera ebibuuzo ko n'ebibiina okulaba embeera nga bw'etambula. Muyinga asabye abasomesa abali mu keedimu okuddayo mu bibiina okusomesa abayizi b'eggwanga baleme okubakotoggera. Wiiki ewedde natambulako nengenda Lubiri SS, nengenda Mengo SS, abasomesa bali mu kibiina basomesa okumala ebbanga. Omusomesa w'obuggwa tannabagenda ku ssomero kusomesa, manya nti okolera baana baffe ettima era genda mu ssomero, genda ku ssomero gy'olina okusomesa osomese in case oli omu kwabo batannakugamba nti badda ku masomero. Ono abategeezezza ng'ensonga yaabwe ey'okwongezebwa omusaala bwe yaleetebwa dda ku mwanjo mu mbalirire y'ebyenjigiriza ey'omwaka ogujja era ng'eri mu kukolebwako mu kiseera kino. Gavumenti ejja kwongezanga emisaala gy'abasomesa mu buli bbanga eggere yayita first manner. Era twatandise okukola bajeti y'omwaka guno eddako, financial year en eddako. Twatandise dda okukola bajeti eyo era ssente ezo twazitaddemu zetwakkiriziganyako. Ye akulira UNEB Dr. Dan Odong ategeezezza nti okutwaliriza awamu ebibuuzo bino bitambudde bulungi nga buli kimu ekyetaagisa kibaddewo. Board has prepared well all the materials required for the start of the examination were distributed throughout the country, and the reports that I have indicates that all our trucks arrived safely in all parts of the country. Olweggulo lwa leero abayizi bawunzise n'ekibuuzo kya biology era ng'olunaku lw'enkya baakutandika n'ekigezo kya physics ate ye akulira ebyenjigiriza mu disitulikiti y'e Wakiso Frederick Kiyingi Kinobe ng'aliwamu n'akuliddemu okukuuma ebigezo bino Joseph Okirol balabudde nga bwe batagenda kuttira muntu yenna ku liisa anaakwatibwa nga yeenyigira mu kubba ebigezo ebitandise olwaleero. Agala mutya naye taba mu mbeera ya kubba bibuuzo mu disitulikiti y'e Wakiso. Tubeegayiridde abaana basomesebwa baleke bakole ebibuuzo byabwe. I'm sure the DPC or somebody must have trusted him really. So the person that you delegate must really be a real trusted person. Wabula abakulu b'amasomero ga gavumenti balaajanye olw'omujjuzo gwe bagambye gwe balina mu masomero gaabwe nga kino kiwaliriza abamu n'okuteeka abayizi mu weema we baba bakolera ebibuuzo. Okusomoozebwa kutusanze nti ebibiina tebitumala bonna abaana bwe bakola ebibuuzo kitegeeza bano abasigadde baadde balina wakusomera. Kyobola abamusanze tufunye tensi zino tupangisiza ebibiina ebirala bisomere mu tensi awamu n'ebisiikirize by'emiti. Kitono kyetusaba batuwe ku bizimbe abaana b'eggwanga basobole okuba nga basomeramu. Ne challenge endala gye tufuna omunaaba muddayo mujja kulaba oluguudo enkuba weetonnya
mukama waffe editicha atupangirisiza emmotoka. Kiberu Brian ne Kiza Peter be bakusakidde emboozi eno ku lwa KSTV agaleero.